Wakati nga amasaza ga Buganda 18 getegekera empaka ezigenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogujja, ab'essaza Busiro banjudde omutendesi omujja wamu n'olukiiko olugenda okukola emirimu nga luno lwanjuddwa Mwanje Saad, ssentebe w'olukiiko luno. Tubaagaliza obuwanguzi ate tukkiriza nti bagenda kubutuwa. Enteekateeka eyindidde ku Dasbaline e Bulenge ettuntu lya leero ng'omutendesi Likoba Emron yalondeddwa okutendeka ttiimu y'e Busiro ng'ono abadde atendeka ssaza ly'e Butambala nga wakumyukibwa Mukasa Nasib wamu ne Lukyamzi Richard ng'ate agenda okukola ku fitness y'abazannyi ye Kayemba Moses. Ye mwami Likoba Emron tumanyi bulungi nnyo ebyafaayo bye mu mpaka z'amasaza. So mukama wange tusanyusa okulaba era kiriza ku lw'olukiiko luno nkwanjulire okukwasa omujoozi guno ng'akabonero nti omwaka guno tukulinamu essuubi era n'obukakafu bwonna nti ttiimu mpanguzi. Era nyongera okutegeeza bannabusiro ffenna gye tuli nti Busiro twasimbudde. Ssentebe Mwanje agamba nti okusinziira ku bakugu be bafunye ekikopo eky'omwaka guno be bagenda okukiwanika ng'ategeeza nti ttiimu ya Busiro ezzeeyo mu maka gaayo Ssentema gy'egenda okutendekebwanga okulaba ng'abaana bazannyira mu kisaawe ekyabwe kye bategeera obulungi. Kuddayo Ssentema tetugenda okukyaliza empaka zaffe ez'omwaka guno. Era kyekisaawe kyaffe kitugenda okukozesa. Tubadde tukyaliza kuwakisha naye ng'abaana babeera nga bali ku kisaawe ekipya kati bagenda mu kisaawe ekyabwe we bakulira training ate nga we bazannyira kati buli analinnya ku kisaawe ekyo wakukubwa ssebo. Ye omutendesi Emron agamba nti alina obukugu obumala era ng'asuubira nti wakola ekisoboka okulaba nga Busiro yeddiza ekikopo kye yatwala mu 2022. Abanga guno omwaka tuddayo okulaga nga Busiro bwe yali kubanga Busiro timu mpanguzi era ino okuyimirirawo nga yakuwangula kuba buli kimwe ekiina abasambi bava Busiro ne bagenda basambira amasaza amalala. So kitegeeza Busiro buli kimwe ekiina ekisobola n'olukiiko lunyiri bw'olutunuulira buli tekinika ekimala esobola okutuyamba okusobola okuba nga tukola ki nga tuwangula. So nze ndimu kakafu n'olukiiko lwennina lw'abakama bange bajja kutuwa support yonna okusobola okuba nga tutuuka ku ntikko. Sekitoleko Ronald nga ye maneja wa ttiimu eno agamba nti buli kimu Busiro ekirina era n'omutendesi gwe baleese bamaze kumwekenneenya ekimala nga kibawa essuubi nti ku mulundi guno obuwanguzi bwabwe. Saawa zino omukisa tugulina enteekateeka yetambuza omupiira tuluddeyo okulangirira coaching staff eno nga twetegereza yalongenza okweta coach Lukoba nga tumaze okulaba background ze ziri zitya mu masaza ayina follower ki mu bazannyi tweteeseteese n'omukusoma ge tulina nti tuzeeye waffe Ssentema ku bujajja bwaffe. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.